week ewedde yonna okuva ku kivulu ky'omukulu gwe bayita Misa Semakula twafuna amawulire g'omunywanyi gwe bayita Mastone Ronald Mayinja nti yabwako eggwanga Uganda olw'amabanja oba byabufuzi byatulema okuba ate nga bitegeerekeka. Bannamawulire buli omu nga kyayogera ne bategeeza ennyumba ye yagipangisizza emyaka 6 bweddu. Ne beebuuza ate Mayinja ki yayimba tuli ku bunkenke ennyimba zituukiridde. Omusajja ono yakola erinnya nga abasajja bonna bamutya aba Eagles nga bagamba Mayinja bazze. Amawulire gatambula bwe gatyo kati mu weekend era omukulu Ronald Mayinja avuddeyo n'atangaaza eggwanga n'abategeeza ye nga bw'ayimiridde abagamba nti yadduse mu ggwanga. Omukulu Mayinja yabategeezezza bw'ati nti ye yagenze kukyala. Basebo ne banyabo amannya nze Ronald Mayinja babuuzaako nfunye amawulire okuva ewaffe Uganda nga bagamba Ronald Mayinja yadduse mu ggwanga, Ronald Mayinja tajja kudda wano. Basebo ne banyabo nze kutereeza nsonga ezo. Sirina nsonga yonna enzirusa mu Uganda, sirinaamu Manja, sirinaamu Nnoonya, wabula ekituufu kiri tinazzeeko London kulaba ku famire yange oluvannyuma emmala okugirabako ate nkomawo Uganda. Era nabo abadde babitambuza nti Ronald Mayinja yadduse mu ggwanga nabo bwe sibalinaako buzibu kubandooza temumanyi Ssaabalaza ensonga lwaki nina okujja bona abadde sisobola kudda bulungi naye nga ekituufu kiri nti nkomawo mu Uganda maliriza ate naze muzibuka kudde. Basi agambye akomawo mu ggwanga Uganda ennyumba ate yagipangisiza emyaka 6. Nange byansobedde ebya Mayinja. Mayinja atugamba nti abasalimbira ku nnyumba ye bimulaba ebyo budde bonna agenda bateeka mu nkomyo kubanga mukola trespassing. Abadde bagenda wange batawanya abazimbi bange ne badifirimu mu nju yange ekyo basaba bakikomye basaba ne banyabo si kirungi, that is trespass. Nkomawo mu Uganda ndiko omubezi wano London katono kulaba ku famire yange then I come back. Bannange mbaagaliza bino ebimusinga okwagala Mukama Katonda abakuume ayisa abasajja Kabaka awangaale munywanyi Mayinja yoyo nno embeera bwe yasobodde okuba ate nga atutegeeza ebintu Mayinja byamutabukira nga bwe nakutegeezaako. Yajja n'afuna emmotoka president ze yabawa omukolo n'ajja ayagala okuba ate nga emmotoka agitunda agiguza bano babulooka b'emmotoka kumbe terina zikaadi. Yagula emmotoka n'agamba n'awamba ku bibye nti amabanja abadde n'amangi omunywanyi ono ebintu bya Mayinja tebitegeeka wadde n'akamu. Ono presidential advisor gwe bakagoba e Masaka ate naye byayogera tebitegeerekeka. Kusasira bannange Kusasira naye kati omukulu omukyala Kusasira bonna bali ba Eagles kati yayogedde ku mbeera ya Mayinja okugenda. Ulira nze Mayinja bwabanga yagenze famire ye teriiwo abaana bona tebaliwo okujenga amatulongo obwongo bwabwe bunafu. Omuntu omunafu yayibeera ku kintu n'ayogera ku kintu kya Mayinja yagenze Mayinja Mayinja koze bwabadde abeera wano mukaka kasajja bwabadde agenze bwate kati kagenze ate afunye obulamu bulungi agenze lwakuba nti abantu abamu tetuna byakola kyovulaba Museveni musaba excellence musaba okubeera nti asobola okuteekawo emirimu abantu ng'abantu ababali aido n'abeera ku social media nga alina kuvuma Kusasira alina kamiliyoni alina kuvuma Mayinja kategeeza kusanga muntu nga hamu ngali Kusasira nebimwaimbira abafu abatalina budde tubeera kwawo n'ogamba bannange kakati akoze ekyalimye eki agenze wa Mayinja be bayingira ebivulu nno ogamba Kasalina Kusasira okumanya ebigambo bye tebikwatagana bya Mayinja. Mayinja ategeezezza yagenze kukyala. Kasalina Kusasira atugamba nti omukulu yagenze kusoma kati ne weebuuza ani mutuufu presidential advisor oba Mayinja bewulira alina okuyiyako ekikati Mayinja sente zaba bagamba nti yagipangisa kiyamba lwansonga gwesangana abantu abanja balina amaka gaabwe ne bagaleko ne bagapangisa abantu kubanga balina sente zabakola kisafu nagwo gwomwezi guba guyiseewo ze bane Mayinja ze nkwagaliza birungi byerere balirawo yagenze kusoma tebamanyi yagenze kusoma Mayinja yagenze kusoma kyenyiza okubagamba okubanga yeyongerako nga luumwamu ne mukyala we atajja kudda. Ensonga zezo nno okuvaako ew'omukyalo oyo gwe bayita Kasalina Kusasira yategeezezza nti omukulu Ronald Mayinja yagenze kusoma ate Mayinja atugamba yagenze kukyala. Ekituufu kyeki